olwekyo awo wali obuzibu nti confusion yaabwe bo benyini basoma naye balinga abatasoma tuuza tebawandika ku lupapula lwabwe tebakitegeera nga obungi bwebawandiika kati essaawa eno tebakwera mu Kampala babali ku kimu kyokka kuwandiika abavuzi balubyanza bonna bawandiika buki buwandiisi ng'ate bannannyini muli mu Kampala tebamaze beebuuzaako nenzitwara wa RDC wanakawa division RDC yayita KCCA ejekimeko kopi bajuze fomu zaabwe kopi y'omubuzi azina bagana nebagamba obagala tujuze zaabwe katokwe mu lukunya kafe kuriaho wenyini tunawandika bimeka tunaleka biki nsaba government yetereza abantu biyateeka mu bifo tebalina bukugu ate nga batugamba nti oludda olwo baluteeka mu bakugu abo si bakugu bawetegereza ekipapula kino batugamba olupapula batugamba bagenda kutubala ate bali bukutuwandiisa ekituufu kyeki abantu abo tebabyawula twagala kutubuulira ekirala batugamba bagenda kubala kale kuwandiisa nga bwebakyogera bawetegereza ate bagenda kubala oba kuwandiisa olina nyini piki ate baganze mbanzijuza twagala batubuulire amazima akafaananyi nsoosa kana nyini piki mulimu abamu nga bagula piki zaabwe nga 5 omusaba kaadi ze 5 azikuwe omusabye obufaananyi 5,000 abuleeti olabya ddala ng'abasajja bano batusumbuwa ekyokola ki muve mulimu mugende mukole emirimu gyammwe mubasanyuwe era mubagerwa lwanasa bodaboda mutebe mukole emirimu gyammwe wadde babanza okwetereza batuwadde abakugu tujja kubawuliriza naye bano bakibogwe bafulume mu mulimu esaawa etuuse ate muleeta katemba atannaba kutegerekeka naye mbasaba nga gavumenti wemba mulemeddwa okweteekateeka temutwononera biseera tuli basajja bakulu tulina abaana tulina abakyala wemba mwagala twandolinga omuzannyo gwe muyina gwe mutuzanyisazanyisa mu guveeku muddeyo mwetereeze munajja gye tuli bwoba otunuulira ebintu byammwe engeri gye mubikolamu bitusobedde ennaku zino twafuna ekiwandiiko nga batugamba KCCA egenda kubala bodaboda netuteekateeka abantu baffe mu buli omu abeere waakolera KCCA gye mubale nga bamaze okutulijesalinga Ministry of Works ng'ekolagana ebitongole by'okwerinda ne bakwasa ba RCC enteekateeka eno n'ekulembera omulimu ne twewandiisa ne tugenda ku bisaawe ne tutraininga ne tufuna certificate kati saawa zino tulaba birala KCCA ne tulaba ekipapula kyaleeta nti oba bamaze obbawandika tobatraininga kati tugenda kubabala tumanye abasomye n'abatasomye ate tugenda okuwulya nti KCCA erese gurupu etaddewo ebimeeza kyate naye ewandiisa edidde ba enforcement baabwe babayise bapalishi simanyi security simanyani bapiso b'ebyalo naye nga bwogenda okutunuulira badidde ba enforcement ya KCCA be batuumye amannya aga bapiso b'ebyalo twagala kutubuulya gavumenti mutunnyonnyole era mbasaba owa bodaboda yenna gwe tunaasanga nga yeetabye mu bintu ebyo tugenda kumulwanyisa okutunuulira nti enteekateeka zonna eziriwo Prime Minister atugamba birala, Minister wa Security atugamba birala, buli omu atugamba birala kati ekituufu kyeki. Ne Lord Mayor yavaayo nga atunyonnyola birala, yatugamba tteeka. Lord Mayor tukusaba etteeka lyatugamba kati emyaka 8 liririddawa. Oba lyakulema naawe bodaboda gyesenyiwe kola mirimu gyo emyaka 7 olabika naawe gwotutabudde otwetedde ababbi olw'ensonga mwatunyonnyola birala etteeka liriwo emyaka 7 waleeka ennongosereza etteeka eryo nakati bw'olaba wanga waliwo alina kyakoze olyoka oyogerako lwaki otukangakanga tubasaba nga KCCA mwetereze luyimbazi ne mukamaawo twakajja mu ofiisi zammwe emirundi egiwera twagala kutubuulira enteekateeka eno eri etya mutudduka
otugamba abaana bo balina okudda ku ssomero sisakitegeera njagala onnyinyonnyole wali otegeeza ki olw'ensonga emirundi egiwerera ddala executive director twamusinkana ogwasooka nalga tugera kuterezo ogwaddako atudduka buli watulengera ng'adduka amadaala ng'abaako gy'alaga Luyimbazi twamugamba yita meeting y'abakulembeze abali mu mulimu bonna tutuule ku mmeeza tufune solution kiki tuteekeddwa okukola. Luyimbazi adduka oyo mufere temumuwuliriza olw'ensonga ebintu tubiwulira ng'ali eri ku social media ayita abamawulire mu luumu ye ng'alyoka akabaliga byayagala. Lwaki tatuyita n'ayita olukuŋŋaana lw'amawulire n'atubulya ekituufu? abo abafere abali bulimu twagala kubalwanyisa era olwaleero tubaguddeko olutalo olw'ensonga tukoye tubuzaabuza baddi abatutega buwala obuli bu office kati kalina kyekamanyi kekagala nkabuuza ne batuwonoonera ebiseera twatuula ku KCCA olunaku lulamba nga executive director atugambye agenda tusinkana byatulengera nadduka. Kiki kibakukusa bw'otunulya nno olupapula lweboogerako nze lunsobodde sirutegeera. Gavumenti tukwatagane ng'abakulembeze tubere on board gavumenti etuyite mulaba mutya ng'abakulembeze ne bw'otunuulira papers eno papers zino zibali mu kuregistingirako aba bodaboda oba sensors tekuliko bukulagibwa bukulembeze bwa industry eno kyokka eruddewo emyaka 27.